Sheikh Uthaymeen yagamba qawluhu mukabbiran halu min fa'il. Tuna hadith jitwayo tulaba igamba mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir. Sheikh agamba nti qawluhu mukabbiran ekigambo ekyo ebera hal ebera mbeera. Hal ebera nki ebera mbeera. Ngawe nizo okugamba tubere mu loga nga tusomesa abayizi nizo gamba nti wajadtu Muhammada qa'ima, nasinkanye Muhammadi nga ayimiridde. Kati ekigambo kuyimirira qa'ima mu Luwarabu bakiyita hal, mbeera gye wamusanzeemu. Nga bw'ogenda okulabula ne bagamba bamusanze mu mbeera ki? Kitegeerekese. Kati ekigambo kino mukabbiran hal min fa'il, mbeera y'ono omukozi akoze ekikolo ekyokuleeta takbiira. Kitegeerekese. Kati agamba nti yaruka'u, n'ekigambo yaruka'u hal era nayo mbeera. Kwa twagambye nti nabbi ayitanga takbiira hina yaruka nga akkirira, eyo mbeera. Sheikh agamba nti kitegeeza nti embeera eyo muqarana esembereganye, embeera y'okukkirira n'okulira takbiira ziriraniganye, zisembereganye kuli fenna. Yani fi hali hawiyihi ila ruku'i, mu kaseera ke akogenda bwati ku maviivi, yukabbir aleeta ki takbiira. Fala yabda'u qabla, rufenna nabeera nga tasoose kutama nga tanakuleta ki tanakuleta takbiira. Wala yuakhir, era nabeera nga takereyeseza takbiira hatta yasila ila ruku'i, okutuusa lwatuuka ku maviivi. Talina gisoosa, talina gikeerera. Ay yajibu an yakuna takbir fi ma bayna al-intiqal wal-intihaa. Nikitegeeza nti takbiira eina kubeera wakati w'okujjulukuka n'okumaliriza okujjulukuka okwo. Kulima badde nzikirira takbiira eina kubeera awo okujjuluka wekutandikira ne gyekukola ki ne gyekukoma. So si kusooka kugireeta Allahu akbar nga nkyayimiridde, oba ne ŋŋendayo ne mala okutuukayo ne ŋŋamba Allahu akbar. Takbiira eina kubeera wakati awo, era bw'olaba akikoze eba nki eba nsobi. Sheikh agamba nti hatta qala al-fuqaha rahimahumullah, abamanyi baffe bannafiqhu bagamba law bada'a bitakbir, singa omuntu yenna atandika ne takbir nam qabla an yahwi, nga tanaba kubeera nga akkirira, au atammahu ba'da an yasila ila ruku'i, oba takbira n'agimaliriza ng'amaze kubeera nga amaze kutuukayo ku maviivi. Sheikh agamba abamanyi baffe batugamba fa innahu la yujzi'u, ekyo tekimumalira makulu, alina n'okufuna omusango. Amakulu singa asooka tugeze n'agamba Allahu akbar nga ate akyayimiridde, tegeerekese, oba n'amala okutuuka ku maviivi n'ateerawo n'agamba atya Allahu akbar, abamanyi bagamba kikyamu, fana okufuna omusango singa aba akoze enkola efaanana bweti. Liannahum yaqulu, bagamba nti inna hadha takbiru fil intiqal, olw'ensonga eno Allahu akbar ng'ogenda ku maviivi, eyo takbiira ekujjulula. Kitegeerekese, kitegeeza yeekutwala, so si kusooka kutuuka n'ogireeta, oba so si kusooka kugireeta aye n'okola ki n'ogenda. Idhan fahamalahu ma bayna rukunayn, yabeera nga takbiratu intiqal bagiteeka wakati w'empaji emmeka? Wakati w'empaji ebbiri. Nagambye twogera ku mpaji tugeze ekyokulabirako okuyimirira mpaji tuli mu ssala, n'ogenda ku maviivi mpaji ya ssala tuli fenna. Kakitegeeza kibategeeza wakati w'empaji ebbiri takbiira bw'erina okugira nti Allahu akbar nga ŋŋenda, so si kusooka kuyimirira Allahu akbar n'endyoka ŋŋenda, oba n'ensooka ne ŋŋendayo bwe nti Allahu akbar. Kitegeerekese ekyo. Naam. Fa in adkhalahu fi rukni al-awwal lam yasih, singa takbiira eno ey'okujjuluka ate agireetera mu mpaji esooka. Kati empaji esooka ekyokulabirako kwe kuyimirira kwe kukola ki? Kwe kuyimirira. Kale ate singa agamba Allahu akbar olere ng'ali mu mpaji ya kuyimirira, eyo nsobi. Kya takbiratu intiqal agiyingizza mu mpaji ey'okumeka? Mu mpaji esooka. Ate era singa alina n'amala kutuukayo ku maviivi n'alyoka agamba Allahu akbar, era aba agiyingiza mu mpaji ate ey'okubiri. Nekitegeeza ki? Erina kubeera wakati awo.
Allahu akbar. Kitegeerekese ekyo? Naam. Agamba nti wa in adkhalahu fi rukunu thani, nabwe kino baba jingiza mu mpaji ey'okubinga we twogedde, lam yasih, tetuuka ne swala esobola okufa. Idhan tulina okuba beegendeeza, liannahu makan la yushra'u fihi hadha dhikr, olw'ensonga ku maviivi wano ebigambo ebyogerebwawo si Allahu akbar. Kitegeerekese ekyo? Waliwo ebigambo byawo amakulu singa onaamala kutuukayo bwoti ku maviivi aye n'ogamba Allahu akbar, ojja kuba oyogedde ebigambo ebituufu naye mu kifo ekikyamu. Kitegeerekese ekyo? Kubanga wali twogererawo ki? Subhana rabbiyal azim. Kati bw'ate omala okutuukawo aye n'ogamba Allahu akbar, kitegeeza oba obikyankalanyiza. Kyategeeza ekyo. Kitegeerekese? Naam. Kyagambye nti innama takbir baina alqiyam warruku'. Takbira ebeerawo wakati w'okuyimirira n'okutama. Takbira eyekujjula weebeerera waawo. Wala shak, Sheikh agamba naye wala shakka anna hadha alqawl lahu wijha min an-nazar. Amanyi bakozesa ekigambo ekyo singa omuntu ayogera ensonga ne bagamba nti fihi wijhatu an-nazar, baga nti kyetaaga okuddamu okwetegereza kyaba ategeeza. Olw'ensonga agambye eki? Olw'ensonga lianna at-takbir alama ala al-intiqal, olw'ensonga takbir alama kabonero akalaga okujjulukuka, nti amakulu ogamba Allahu akbar kabonero akalaga nti ogenda kuba ku kiyungu, ogenda ku kiyungu ekiki ekirala. Idhan fayambaghi an yakuna hala al-intiqal, yambagi kagwana akabonero aka katulaga nti ogenda kujjuluka okubeerawo fi hali al-intiqal, mu kaseera k'okujjuluka kennyini. Walakin wabula alqawl, ekigambo ekigamba nti bi annahu in akmalahu ba'da wusuli ar-ruku'i au bada qabla al-inhina'i yubtilu as-sala fihi mashakkatu ala an-nas. Sheikh agamba wabula ekigambo ky'okugamba nti singa akabonero kabonero kike twogerako Allahu akbar, Sheikh agamba nti ekigambo Allahu akbar kabonero akalaga omuntu tyagenda kuba ku kiyungu agende ku kiki ku kirala. Ate ebigambo ebikulembedde bibadde bitulaga omuntu takkirizibwa akabonero ako batakibira eyo kugireeta nga akyayimiridde kuli fenna, oba okugireeta nga atuuse ku kiyungu ekiki ekirala. Amanyero gano ga neswala y'omuntu esobola okukola ki? Okufa. Kashekh kyagamba ekigambo ekyo kizitoyeemu, amaze okikikuwa naye n'akulaga nti kikoze eki? Kizitoyeemu. Olw'ensonga nti takibira eno kabonero. Kati singa ogamba nti akabonero ako singa omuntu akaleeta nga akyayimiridde, oba singa akaleeta nga amaze okutuukayo ku kiyungu, eswala yeefa, agamba kirimo kalubiriza abasaaze. Kirimo kalubiriza abaki? Abasaaze. Olw'ensonga liannahu law ta'ammalta ahwala an-nasi al-yawm, singa weekennenya embeera z'abasaaze baffe olwaleero, la wajadta kathira min an-nas, ojja kusanga abantu abasinga obungi la ya'maluuna bihadha, ekyo tebakikolerako. Imma abamu amala kutuukayo n'aleeta, abamu aleeta akyakoze eki? Akyayimiridde. Nabwe kityo minhum man yukabbir qabla an yataharraka bilhawi, waliwo bayita takbiira nga tannaba nakugenda ku kiyungu kirala n'agireeta nga akyayimiridde nga bwe njogedde. Wa minhum man yasilu ila ruku'i qabla an yakmal, era n'abalamu bo mulimu abaleeta takbiira eyo naam qabla an yakmal, nga amakuta n'akubeera nga atuukiriza kiri ekyokubeera nti atuuse ku mpagi eri nga bwe twogedde. Si enkola yaffe mulowooza kirabagayi batono nnyo wano ababuukawo, abamu tumala kutuukayo tugeze kati tugenda kukuvunnama awo, mala kutuukayo bwenti nendoka ngamba Allahu akbar, si bwe tukola abasinga obungi. Bwe mba ngenda kuvaayo kugenda kulaaka endala, mala kuyimirira nentereera Allahu akbar, mugenda okujja ne munsanga nga gyendi. Kashekh kyagamba kitakuddamu kwetegereza naye nga tukulaza abamanyi bakiteekako essira, kirina n'okugirirako esswala okola ki? Idha kikye tukubiriza naddala kati nga mwafunye omukisa okubeera abeegendeza mu swala zaffe, okubeera nga twewala ebiyinza okubeera nga bizikola ki? Bizoonoona. Nga ki? Okubeera nti tuleeta takibira mu kifo kitali kyazo. Takibira y'okujjulukuka erina kutambula na movements zo, ogenda nayo n'ovaayo nayo, so si kubeera nti gy'osooka okuleeta oba si kuba nti gy'osembyayo. Wakategeerekesa tulina kubeera nga tunyiikira kubeera nti tuteeka mu nkola sunna eyo.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nga tugenda okumaliriza ku takbiratu al-intiqal, takbira ekujjulla tulayiddi olina okubeera ng'ogireeta ebeerawo ng'ogenda ku kiyungu, so tekikulembera oba okukisooka. Olwo oluganda olutuufu makutu tolina gisoosa aye terina kujja luvannyuma, lirina kutambulira wamu. Idhan abagoberezi tulina okwegendereza. Abamu basalira kumpi ne imaamu, olumulaba ng'alina kyakola kyonna ekiraga nti agenda ku kiyungu nga naye yadduka agendayo. Ayina n'okwata n'agamba Allahu akbar, kasitaamulaba bw'ati ng'alaba ng'agenda naye ng'agenda. Eyo nno nsobi. Musaabaqatul imam, okulembera imam kitta esswala. Kitta ki? Kitta esswala. Tulina okubeera abeegendereza. Sheikh bamubuuza ekibuuzo, yagamba nti ba'dhu al-a'imma, abamu ku baimamu b'emizikiti, yaqulu bagamba yambaghi ta'khiru at-takbir fi al-intiqal hatta la yasbiquna al-ma'mum, fama bayanu qawluhu. Baimamu bagamba ensonga lwaki bakeeresa takbira ezo mbu abagoberezi bagane basooka. Mukawulidde ako era bukyetera okwekwasa makulu n'osanga imaamu bwe tugenda kutugeze ku sujudu n'asookayo n'agenda bamala okutuukawo n'alyoka agamba atya Allahu akbar. Kati reasoning yaabwe ensonga yaabwe gye baba bagamba li alla yasbiquna madha al-ma'mum, omugoberezi agane tukola ki? Tusooka. Sheikh bambuuza fama bayanu qawlu, ekigambo ky'abaimaamu abo oba imaamu ayogera bw'atyo kiramulwa kitya? Sheikh yagamba nti hadha ijtihadun fi ghairi mahalli, aba akoze okunyiikira kwe. Al-ijtihad kitegeeza kunyiikira n'obaako ensonga gy'otuukako, aba anyiikidde naye mu kifo ekikyamu. Kwani tekyakulabirako ki ku bintu bya bulijjo? Omuntu asobola okubaako omulimu gwakoze naye nga tagukoze mu kifo kyagwo. Munajja najja n'akola ekintu nga kirungi naye ng'ekifo kyakikoleddemu si we kibadde kisaanira okukikolera. Kitegeerekese ekyo nga omulimu gw'okoze mulungi naye okoledde mu kifo oba mu kaseera akakyamu, kitali kyawo. Kakitegeera nawe ekityo okunyiikira aba agezezzaako n'anyiikira nti agezezzaako okuleeta ensonga ye nti tetwagala bagoberezi bano batukole ki? Batusooke. Tuli ffenna kuba nabbi yateekawo n'ekibuuzo mwakirwako hadithi. Nabbi yagamba nti ayagala omumwe Allah akyuse omutwe gwe gufuuke omutwe gw'endogoyi. Hadithi weeri omuntu asooka imaamu nti ayagala omumwe okubeera nti Allah afuula omutwe gwaki? Gw'endogoyi. Olw'okusooka ani? Olw'okusooka imaamu. Kati baimaamu bo ne baleeta endowooza yaabwe nagamba nti kati okwewala ebyo kati nze kansooke tugeze nkutame ndyoke ndeete takbiira oba nvunname ndyoke ndeete takbiira. Sheikh agambye nti hadha ijtihadun fi ghairi mahalli, kunyiikira nandaba naye eri mu kifo ekitali kituufu. Qala Sheikh Ibn Uthaymin yagamba rahimahullah, al-gharib, ekisinga okuba nti kyewuunyisa, anna ba'd al-juhal, abamu ku batamanyi, ijtihadan khati'a, banyiikira mu kunoonyereza naye nga ku kintu ekikyamu, ne batuuka ku kintu ekikyamu. Waqala ne bagamba la ukabbiru, nze sirira takbiira hatta asila ila ruku'i, okutuusa nga ntuuse ku maviivi. Qala nawa n'ensonga nti li annani law kabbartu qabla an asila ila ruku', singa naleeta takbiira nga sinnatuuka ku maviivi, la sabaqani al-ma'mumun, abagoberezi bajja kunsooka. Fayahawun, ne babeera nga bakutama qabla an asila ila ruku'i, bajja kutama nga sinnatuuka ku maviivi. Sheikh agamba nti wa rubbama wasalu ila ruku'i qabla an asila ilayhi, basobola okunsookayo nze mba ngenda bo ne mbasanga bakoze eki? Batuuseyo dda. Sheikh yagamba nti hadha min gharaib al-ijtihad, kunyiikira okwewuunyisa, bigambo byewuunyisa. Yenna ayina entegeera efaanana bwe tuti, ekimukozesa ekyo n'asooka n'atuuka ku maviivi n'alyoka agamba nti Allahu akbar, mbulwa kutya bagoberezi kumusooka. Sheikh agamba endaba efaanana bwetyo yeewuunyisa.
ekola ki yeewuunyisa nabwekityo agamba nti hadha min gharaib al-ijtihad an tufsida ibadatika ala qawli ba'd al-ulama oyinza okumaliza ne ibada yo ng'ogyonoonye n'essola ng'ogikoze eki ng'ogyonoonye nabwekityo litasrihi ibada ghayruk alladhi laysa ma'muran bi an yusabiqak bal amruka bi mutaba'atik kati gwe weefudde mbu oyagala kufaayo nnyo ku swala yoona akugoberera esswala yeegaane kufa kubanga ensonga gye baba imaamu si bwe kiri kubanga tugambye okusooka imaamu esswala esobola okukola ki okufa kalala mu kwagala okufa ku yooli egaane kufa ate yo yegenda okukola ki okufa kashekh kyagamba gwe imaamu ki ekikulagirwa bali balina kugoberera omugezi mugambe nti abange mulina kugoberera imaamu wammwe kyakola kyemukola ki kyemukola kati obiteekamu magezi kutetenkanya kati okwewala okugjawo embeera eno kati nze kansooke nga ngendeyo ku maviivi bo bajje bakole ki bansangeyo eyo entegeera ebeera nki ebeera nkyamu akhiran batumaliriza hal yakhtalif tawqit at-takbir lil-intiqal ila ar-rak'ati ath-thalitha abaffe akaseera ka takbira ekujjulula okutwala kulaka eyokumeka eyokusatu abantu twogera ku kujjuluka kuba ku kiyungu nova ku maviivi tugeze oba nova mu kuyimira n'ogenda ku maviivi oba nova mu kuyimira n'ogenda kuvunnama kye twogerako kashekhe bamubuuza hal yakhtalifu tawqita at-takbir lil-intiqal ila ar-rak'ati ath-thalitha kati akaseera ka takbira ene ekujjulula okujja tugeze kulaka eyokubiri ogende ku yokumeka ku yokusatu kuli fenna abuuza nti eyawukana ku takbira zino ezikoze eki ezisigadde shekhe yagamba nti qala ibn hajar fihi annahu yushra' fi at-takbir omuntu alina okuleeta takbira min hiini ibtida'i al-qiyam ila ath-thalitha mu kaseera waayagalidde okusituka wagende kulaka eyokumeka eyokusatu walina okuleetera ki takbira baada at-tashahhud al-awwal ng'amaliza tashahhud ekola ki esooka khilafan liman qal okwawukana kuna abagamba innahu la yukabbir hatta yastawiya mumwe abagamba takbira alina gireeta nga amaze kuyimira n'atereera bw'ati wala bagamba enjogera efaanana bwetyo nekisingako kubeera nti kituufu kwe kuba takbira n'agireeta waatandikidde okwagala okukola ki tugeze badde oli ku tashahud n'ogimaliriza eya wakati bw'oyagadde okusituka tomala kusituka n'oteera n'olyoka ogireeta wabula gamba allahu akbar ng'okola ki ng'osituka kigesala ebitiibwa ebyo nno ebimu ku bibuuzo ebitambulira ku nsonga ya takbiratul intiqal takbira ezikujjulula okujja ku mpaji okutwala ku mpaji enki endala oba okujja ku kiyungo okutwala ku kiyungo ekirala tumaliza tugamba nti kyembakubiriza nsaba Allah atuyambeko okubeera nti tukitegeera kwe kubeera nti takbira terina kusooka ate terina kusembayo wabula erina kutambula na movement sizo bw'ogamba nti ogenda ku maviivi genda nayo Allahu akbar bw'oba ovaayo samia Allahu liman hamida so si kumala kutuukayo ku maviivi Allahu akbar oba so si kusobola kugamba Allahu akbar n'olyoka okola ki n'olyoka ogendayo kategerekesa wala amanya bagamba nti swala y'omuntu esobola okufa singa aba yeeyisiza mu neeyisa efaanana bwetyo so tugamba esswala tusalidde awamu emyaka egiwerako naye teggwayo tekola ki era batagamba tugenda kusomesa swala n'ogamba kusomesa ki ekipya Allahu akbar bingi bye tulaba bye tukola twabikoppa bukoppi okulaba tata wa sala bwaka naye byosala ebyo okuliddeko wajadna abaana kadhalika yafalun eyo nenkola efaanana bwetyo si ntuufu ku muntu akuze olina okwenoonyeza otegeere ekituufu bingi twasangako bazadde baffe baaliko nga si biki nga si bituufu olaba namwe bino ebyaleero mulina ebimu gye mwasanga bakola kati nga mwabivaako banywanga mululuuzo yawulirangamu omusujja kati mumukyagunywa lwaki ebyo mwabivaako ate byatemukkiriza bivaako ebyeddiini byo kaseeka wallahi ffe twakula ewaka nga bakola bwe bati nga tulina n'edduwa ez'amakumi-ana fenna nga tulinawo ne buuda buli wakuna ebyo bibanyumya naye bwalaba n'omugamba wayi kwatonye ku kiruluuza oba tukifune wali ekasubi buno omulembe si gwa kiruluuza kyegerekese mala genda mu ddwaliro okunkebera kati ebyo byakkiriza n'abivaako naye bino ebya ibaada awakulaga nti tavaawo weyeekutte weewo kitegerekese tugambwe Allah tajja kuvunaana byabazadde bo ajja kuvunaana ggwe
wakolawo ki kubanga talabul ilm okunoonya okumanya wajibun ala kulli muslim kikkakatako va ku byataata kitegerekese era buli gwowulanga agamba nze ndasanga mukadde wange ng'akola bw'ati waba muntu mukulu mukabireko oba musekerere omusaasire ng'olabye bambi tuli ffenna kitaawo bwakunyumiza maama bayinza okuba bamufunira bufunizi gwe omukyala gw'olina ewaka ani yamukufunira ekyo gwe wamwefunira bintu bingi bigenze bikola ki naye bwe bakkiriza ebimu bikyuke ate era tebikola ki bino ebyenkolagana bikyuka naye bya ibaada bo tebaagala bikole ki tugamba balina okuba abenkanya nga bwokkiriza okubeera nti tokyakkiriza kwejjanja na rehabo tuli ffenna tokyakkiriza kubeera nti self medication kati nga omala genda mu ddwaliro kati kkiriza n'ebino obusiraamu bukulamule bazadde yaffe tusaba Allah abasaasire banyiikira kwe banyiikira ne babeera nga ibaada bazikola bantu tusaba Allah azikkirize tuli ffenna ye irimu eyakola ki eyaliwo era bwe babanga bakola kye baali bamanyi mu kaseera ako Allah tajja bakola ki naye gwawo omulembe guno nga irimu ogina ne wano ku ssimu okozesa ssimu ye n'otegeera ekituufu simanyi kyogenda gamba Allah idhan fahadhihi alhawatif wa hadhihi altaqaddumat amasimu gano zi media zino n'enkulaakulana hujjatan alaina au lana zigenda tuviirako ebizibu oba zigenda tuviirako okuyingira ejjana oba okuwona emitawaana kitegerekese togaana kubuuza fasalu ahla dhikir in kuntum la ta'lamun bwatu manyi buuza towefuula mugezi bintu byedini tebiri mu bugezigezi buuza kitegerekese ate bakubulira tolemerayo simatidde sheekho yabuzeemu nja kunoonya oseeko omulala gwembuuzaamu kale yakumanya buli museeka kyaga bwe banga yenniya yeeyo enniya si nnungi buuza ng'oyagala kumanya kwejjako butamanya so si bwaba kutegeera seeko ono irimu azitowa atya aweraaweramu ayinamu oba alabika abulamu namuwulidde ng'alinga ng'abulaabulamu kitegerekese eyo enkola efaanana bwetyo si yabuki si yabusiraamu wabarakallahu fikum wajazakum allahu khair subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh